Nyodde enfa ya Stefano Kigundu owa Air Force. Museveni bwe balabye akatambi Museveni yagambye kati we bituuse yeye nyini kajje atwenoonyeze. Yagambye kati wano we bituuse bana abaana nnyina beenoonyeza nze njogere nabo. Nakusuubiza Museveni nkugamba jangu. Gwe jangu ojja kakasa. Yagambye mbu agenda tunoonya tukyalumbuye Kiseka waliwo amannya ge baayogedde gaalina okunoonya yeye nnyini abitekemu engatta jje. Sebo jangu nze wendi. Now waliwo bingi nnyo naye ng'ennaku z'omwezi 20 His Excellency agenda kubeera mu Bungereza Crystal Palace temwerabira. Mwenna abasobola okubeerayo mugende mutukiikire bamikwano. Share the video as much as possible. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abafuukidde akayinja mu ngatto. Olaba ne babuloga aboogerera obwogereza ekibiina kya National Unity Platform babatuuza obufoofofo. Omukulu abigambye biteekamu engatto ye yennyini atambule amawanga ng'anoonya bannayuganda abo wa gye bawangaalira. Ayagala okumanya information eyo bagijjawa. Lwaki bamulemesezza obulamu? Awulira ddala nti obulamu kati bukalubye takyalina kyakuzzaako. Kyateesa abaana baba bakifunye dda. Kyokka nga ne mission gy'alina ku Kyagulanyi Robert Ssentamu naye ekyali nnene. Banoonya okwawula amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gafuna obutakkaanya sinakindi Babi Itungo Kyagulanyi anobe, kubanga bakimanyi nti ekifudde Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'amaanyi Secretary General we mugezi muzibu. Kyokka ate nga n'omukyala we gw'alina Babi Itungo Kyagulanyi naye mukazi mubazi wa byabufuzi ate mugezigezi. Baagala basooke bamwawuleko abo nti omukyala waakiri bateekewo embeera eyawukanya Bobi ne Babi. Bateekewo n'embeera eyawukanya Bobi ne David Lewis Lugongoya bo basobola okuyisaawo ekyabwe. Bagoba ki? Ojja kubifuna mu vidiyo eno, nsaba ogiwulirize n'obwegendereza. Naye nga tetunnabagenda wala, nsooka okujjukiza Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa nti yatuteekamu ensimbi okulaba nga tukutuusaako pulogulaamu zino. Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa ayambye abantu bangi ng'ayitira mu kubasomera dduwa. Naawe ali eyo ng'oyala okusomera ku dduwa ng'olina ebikutte mu bulamu bwo biganya okuta, ng'olina emirimu gyo gyesibye oba ng'oyala kugendako obweru empapula zikyagaanye, wayune Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa akuyambe. Essimu kogenda okumufunira 0703 31 39 25. Ye Hajji Ssettuba omusomi w'edduwa. Gaalina okunoonya ye yennyini abitekemu engatta jje. Sebo jangu nze wendi. Now waliwo bingi nnyo naye ng'ennaku z'omwezi 20 His Excellency agenda kubeera mu Bungereza Crystal Palace temwerabira. Mwenna abasobola okubeerayo mugende mutukiikire bamikwano. Share the video as much as possible. Yes, twagala kwebaza His Excellency yayisibuludde abayisiraamu olunaku lw'eggulo tewali yakubiddwa nga bwe kyali ekkololo. Abasiraamu mujja kijjamu enjawulo. Bwe babayita ekkololo mukeere muddeeyo ekkololo. Ndowooza mwalabye bwe kibeera. Mwalabye omugwira n'omunnansi butya bw'akwata. Musobola okwawula wakati w'omunnansi n'omugwira babakuba emiggo ng'ente. So His Excellency tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala. Jjo twabadde tulina ttiimu 2 ezatambudde ogenda kuba twabadde mu kufiirwa maama wa Akireewo ate ne muganda waffe Siita naye nga yafiiriddwa. So ttiimu nezeeyawulamu eno n'eno bitalo nnyo bitalo ddala era twongera okubagumya mmwe abafiiriddwa Mukama abagumye mu linnya lya Yesu tubasabidde. Amiina. Now tugenda kudduka emisinde mingi nnyo. Abaana ab'obuwala be nayogeddeko olunaku lw'eggulo akabokisi kange kajjudde ebintu ebyo. Abaana abawala babadde bubi nga babali bubi mu bubokisi. Abamu babadde bamaze dda n'okusaba bakama baabwe tiketi nga bagenda kuddaka. Abalala badde ewaka ne babula. Nfunye okutya ku muwala wange Gift nakoma okumuwulizaako namuwulizaako naye waliwo we yambulira kulada. Nfunye okutya simanyi kikiri ku muwala wange Gift.
era gift mukwano bwoba kuoli nnoonyaako tulabe. Yes. Abaana abawala waliwo abaana bazze mu bubokisi bagamba pastor weebale. Abasajja babasuubiza ensi n'eggulu. Nze ngenda kukujjayo. Contract yo erimu sente jangu nze njagala kukuwasa ngenda mu bazadde ngende mu bakadde nze nkwanjula nze nkutwala nkwanjudde. Oyagala kubeera ku luguudo kibuli luguudo lwonna luyagala nze wenkuteeka. Oyagala luno oyagala Mtyana Road Masaka Road wonna nze nkuteekawo. Abaana nga babagamba nkyayina contract ye erimu sente mmeka ebulayo mbulayo ebbanga bweriti lirimu obukadde nga 15 nze ngenda kuwa obukadde 2 ne bwoba ozaagala kati nze nzikuwojje kuba nzikuwa birooto byange. Abaana abawala bwe batyo bangi baluguddemu. Nantongo up to now sinaba mufuna nze kuyogerako naye naye kyenkakasa message ye yatambudde kyenkakasa alabika yagifunye. I don't know. Kya mukisa mubi nti ate nfunye n'amawulire ga Sarake nanoonya Sarake ne ngamba Sarake nkunoonya Sarake yagaana okujja ne nteekako abaana bamunoonye waliwo abaamunoonya ne boogera ne bamugamba ASP ayagala kuyogera nawe nagamba talina kyaŋŋamba. Sarake n'addayo e Uganda era omusajja eyamutwala eyamuviirako okuva ku kyeyokuddayo n'amusinkana n'amuwa ne ku ssente eziwerako. Sarake ali ku kitanda yali ebitaliika. Nze ntwala omukisa guno okubagamba nti ndi musajja mufumbo. Ndi musajja mufumbo nina omukyala maama ebeni wange omu bw'ati. So bwe mba nkunoonya don't think nti nyina kyengenda okugamba. Ekirala gy'okoma okubeera ne following ku mikutu gino yongera okubeera hambo. Wuliriza abantu following totomera kituufu obeera ku social media ng'oli w'amaanyi naye ate tozimba nnyo kusukkawo. Wuliriza buli muntu advice gy'akuwa. Wuliriza abantu bye bakugamba. Owulidde muwulirize nga abantu bye babagamba Sarake mulwadde Sarake aggwawo. Naye namunoonya emirundi egyawera ne munoonya ne mugamba Sarake ne bafulumya nudes ne munoonya ne mugamba Sarake nnoonya ne nteekako abantu mu bubokisi abawala bemmanyi abasobola okumutuukirira. Yabagamba talina kyaŋŋamba. Kyemmanyi nti ababeera mu bubokisi bwammwe olw'okuba nnakyogera bateekwa okuba nga bamugamba towuliriza oyo omwana tomuwuliriza oyo mbega wa Museveni togeza n'omuwuliriza. Kubanga byebyo bye babalimbalimba. So kibi nnyo Sarake tukusabira Mukama akuwonye. Mukama akuwonye osukke waawo. Mukama akuwonye akusumulule. Namunoonya emirundi gyawera. Ebimu ne mbiyisa ku mukutu wano ne mubuulira direct Sarake. His Excellency wali. Now temuddamu kukkiriza abantu babasuubiza kubawasa kola kibwe kuba kuwasa mujja kufumbirwa mu Uganda empya. Uganda weeri wazibu. Kati kambabulire babatadde buli omu aliko abantu be bamutaddeko naddala aboogera ku mikutu. Museveni ayagala buke ku macanga nga ku internet tewaliyo live neegi eyogera ku Museveni. Naffe tulina bye tuyitamu. Gwenzo omanya abagala okumutwala mu America simanyi oyo Sarake bamulimba mbu akomawo Uganda bamuprocessing agende UK ali ku machupa. Gwomanya abantu abansuubiza okunzija wano okuntwala UK okuntwala US obamanyi
nakulaga nti ye byonna agenda bikola mulimu abali genuine kituufu naye we nasimba ekigere sita ate buli ansuubiza okuntwala tereka tiketi zange tereka ebintu byange mu Uganda empya njagala nninye ennyonyi wiiki emu emirundi 18 nga ngende US emirundi 18 buli wiiki mutereke tiketi zange n'ebisuubizo byange mbabuulira naye kati naye lero bwe batulaba eno mu Buwarabu muganda wange ne bamanya oyo bwe mugamba yukajja gwamatu bannaye temuwanguwa gwamatu mbabuulira nze ndi wano ku kubusi naye babamanyi nga wansuubiza okuntwala bannange n'otantwala njagala nninye ennyonyi ne His Excellency Walibeera agambe naye mutabani wa Katongola ate amenye likodi kuba ye alinnye ennyonyi buli wiiki alinnyayo ndowooza emirundi 2 njagala emirundi 17 buli wiiki ate nga ngenda US na UK Canada saagala kirala kituufu embeera gye tulimu nzibu naye munywere nyina wano obuntuntu obutonotono ogwemba nzijawo nsookewa His Excellency wali kuba mmanyi abeera bize wano nja kudda leka nsooke His Excellency ate tulabe ebiddako now ekibadde olwaleero waliwo meeting etudde mu State House His Excellency bino bya His Excellency ne family mami ne daddy His Excellency ne First Lady muwulire information eno erimu Muwoozi erimu Balamu erimu Buchaman erimu David Rutalo erimu Gashumba erimu Kayihura erimu Alien Skin Mayinja abadde alina okubeerawo naye Mayinja tazze era ne bamukubira essimu nga teziriiko Mayinja mu meeting tabaddeeyo muwulire oluvannyuma lw'okugezaako ebyabampuuga byonna bye bakoze ebyokuvumirira okugamba nuupu ya bisiyaga nuupu ya biki His Excellency wa bisiyaga biki byonna nga biganye bye bagezaako mukuba bazeyo ku drawing board nga kikulembeddwa Balamu ne batuula ne babala ne bagamba bwe bati His Excellency okumukuba tumukube nga tutandikira waka ne mu mitima gy'abantu mu family ne bagenda ne banuna Buchaman ne bamuleeta mu bye bateeseza bino ebintu wammanga mbu waliwo oluyimba Buchaman lwe yakuba lwe bayita Kirimululu oluyimba luno Buchaman lwe yakuba lwe bayita Kirimululu oba mbu yalukuba 29 around there bagenda dukomyawo ku gundi naye lugenda kudda lutya Buchaman agenda kusooka aveeyo ayombe ng'avuma nnyo ng'ayombesa NRM ne Museveni okubakozesa ne batabasasula oluvannyuma lw'ekyo Balamu ayingirewo Balamu bw'amala okuyingirawo amutegekere launch ku Serena Hotel launch eno ba government officials bagenda kugiyingira bagule emmeeza zigwewo bagule Serena ejjula okusinga ne bwe yali ejjudde kati mufulakasa eyo nga mugundi eyo nga bagamba Buchaman yansobola kati bagenda kusasulira radio zonna ne TVs zonna zikuba oluyimba olwo lwa Kirimululu lukomewo era bwe lukomawo
TV zitandika okumuchaza n'okumukyalira nga yajja mu studio obanga bo bamulumbe waka ne bu YouTube gundi obo ba YouTubers bagendeyo abere bise Buchamani akomewo ku scene nga yembozi Buchamani bamubuuze luno luyimba kiri mu lulu lwa kiki kirulimu ayogere ebigambo bino agambe nti nno yali vice president wa Ghetto Republic of Uganda nga ye vice president wa His Excellency na His Excellency teyamuyamba yamukozesa nnyo n'akola wabula n'atasasulwa n'aviiramu awo naye yali akyali mu firebase n'akuba oluyimba oluyitibwa abakyala temunjagala olw'okuba ndi mulema nti mu luyimba olwo yeno interview ze bamuwadde byebintu byagenda okwogera mbu yakuba oluyimba olwo abakyala ne bamwagala n'alufunamu Sugar Mami ono amannya ge bagambye amannya g'omukyalo ono bamuyita Naluswa Irene Naluswa nti omukyalo ono Buchamani basisinkana mu bitundu bya Kinnawattaka Mbuya naye mbungo omukyala abeera Bukasa bweyogerere kati mbu omukyalo ono n'ayagala Buchamani n'amuwa essente yali amunaazizaako ennaku amugulidde ennyumba amusuubiza omugulira emmotoka najja n'abuulirako mukama we pulezidenti we n'amubuulirako n'amutwala yamulage ku Sugar Mami we mbu bwe yatuukayo ewa Sugar Mami ate pulezidenti wa Buchamani ne yeefuulira Buchamani n'atwala Sugar Mami era Sugar Mami n'ayagala nnyo omukulu Buchamani ne bamusalayo so olw'obusungu Buchamani we yakubira oluyimba lwa Kirimululu kakati awo interview ye bitambule nnyo omukyala aveeyo ali mu bitundu byeyogerere Bukasa naye balamu yamulabye dda omukyala aveeyo nga ayombesa Buchamani niye lwaki omanyira nze bwe nakukyawa bwe nagaana okukwagala olwo ne gubeera musango mujjanga munswaza ojoyogera nze nange njogere byonna byemmanyi bye mwali mukola nsobola n'okukuwabira nze mu kkooti nsobogera nenkuwabira okunyononera erinnya maama yewe mba namwagala olwo nembeera ki ng'akonfaminga kiri nti ddala kituufu yamwagala kubanga baagala bafune obutakkaanya His Excellency ne Barbie mbu Barbie atunuulira olukazi agambe bannaye nze nafa dda kati abo bannamawulire batandika okunoonya engeri gye bajjako interview balumbe His Excellency ne wama Buchamani y'omuwulira byayogera Buchamani Mama Solomon wama kakati golowooza ki koyo omukazi nga bwagambye mbu asobole okufuna obutakkaanya wakati we n'omukyala nti amaka bwe gafa ne politics ajja kutaataagana muwulidde bulungi era ne bagamba bwe bati Buchamani agenda kukola kolabo ne Alien Skin emutumbule era nga bajja kugiyimba kweyolonki ey'okuserena Buchamani okomawo ayimbeko ne Alien Skin awo vibe zigiregiremu awo biki ebyo bwe bityo omukyala aveeyo agambe nange njogere byonna byemmanyi bye mwakoleranga ewange enjaga gye mwaleetanga ewange okugitereerezanga ewange ne mukola biki nze nga nabisirikira nga saabyogera naye ng'alinga ayomba ne Buchamani naye nga tayomba na Buchamani ali mu kukonfaminga kiri nti kyebwogera kituufu mutegedde Alien Skin bamugambye akubeyo oluyimba naye ng'alukwese naye nga luvumirira ng'ayimba ku His Excellency mbu atambuza ebisiyaga mu Uganda
ne David Lutalo ne Ronald Mayinja ezo sente zafulumye era zifulumye bagende bakube ennyimba z'ebisiyaga naye nga bapininga His Excellency mbu yalese ebisiyaga mu ggwanga Uganda. Mission aborted. Eyo ya mission gye bagenze nayo mbu omukyala aveeyo ayogere eri Mama Solomon yekyange wana amaka gatabuke. His Excellency agambe bannange politics nze mbivuddeko. Mission aborted. Mission aborted. Ebyo biza oluvannyuma lwa Mpuuga okulemererwa ne Abedi Bwanika. Tutegereganya nzizeeyo eri